Mutyaba mikwano amanya n'eddoboozi Shana Zauja kabebi kamami kadota akamwe kati akafanna taata wako wano ku My Family Rise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero. Bakazi bannange, kiki kye twongedde ku musajja okuba nti akabina tubulina Beauty egyebwanyisa nze nkola bwenti kiki kyogasseewo oba gwe kyoteeka ku mmeeza? Tutera bagamba nze love tengulira suuka. Omwana omusajja omwavu ayagalwa nnyina. Ne tusooka tubakuba bupointi naye ne tutasooka kumanya nti naffe mu nsonga emu mwe tuli nti bagambe behind a successful man there is always a woman and behind a successful woman there is a man. Kaakati ogenda kumugattako kyoba yakugasseeko watuuka n'akugwattako like takooye nga laba ye yayongerako n'okulaakulana okulaakulanidde mu ntuuyoze naye nga gwe yiyo toyagala kuyiwawo mubiri. Ngeno njogera ennaku zino wegamba wano ku My Family Rise. Mwebale okusubscribinga, okukomentinga, okulikinga, byonna tubiraba era tusaba mugende mu maaso n'okuba mukola kyekimu. Omusajja omu yaleka mukazi we. Lwaki? Beauty ye yamukulembera ng'omukyala akabina nga tava mu gym enjala nga buli wiiki alina zisiiga enviiri buli wiiki akyusa. Kyali kikyala kirungi naye nga ye mu kuba nti bamuteekamu ayagala nnyo. Nze bampa, nze bangabira. Bw'aba ne birthday bamuteekamu ssente empitirivu ate n'obutasiima. Ekintu ky'osobola okwekoleranga gwe kitokikola n'otalinda kukolera. Birthday gwe omukazi kugasa ki? Okwonoona ssente z'omusajja. Kwano bange bagambako omuwala omu nti kiki ky'oteeka ku mmeeza? Omusajja kyalabako n'agamba nti nno mukazi wange ateekako ku mmeeza munaye yalina ebbeere lye era yaliteekako bw'ati n'alitereezaako bulungi nnyo naye aba ataddeko ye kyeyalaba nti ataddeko. Wala twewanisiza nnyo ashibaaba. Kyokka ekyewuunyisa kiri kimu atagirina gw'osanga mu bufumbo. Agirina omusanga akyapa. Olwo omuyimbi yagamba nti apanda bedi. Bwe yakimba bw'atyo kitegeeza akyalinnya buliri kubala mabaati mwagenda okufuna ye kyanaalya. Kitegeeza era kyekimu ajje kwoli yafune. Ng'omukazi lwaki ogobebwa awaka? Omusajja n'agenda era omuyimbi omulala sigenda kulekera obigereesezaako olw'ensonga kituyamba kinene. Yagamba nti baluyita mwami Mirembe, mukyala Mirembe. Ye yaleka obufumbo olw'okuba omukazi alaba ye alina ssente akola. Omukazi n'amubuuza onoonya ki ku obwo obuntuntu? Omusajja n'amugamba nanoonya Mirembe nakuba nti njagalwa n'omukazi akola. N'amugamba nti oyo atunda obutogo okuggyako okunnumisa ebiku. Namugamba kituufu ebiku binnumye n'enkukunyi zinnuma naye ate bingi byafuna eriye ebitaliwo. N'obutogo bw'atunda mbaako kenfunako era sisobola mugamba nti neetaagayo kano n'atakampa. Mukazi munnange ne bw'olaba nti nno bbaawo alina nnyo kyetaagisanga ggwe omukazi okumugamba at least mukwano omanyi sirina ssente naye njagala kukola omulimu bwe guti. Ye ng'omusajja abeera ne thinking capacity nnene nnyo ku ggwe. Gwoyinza obba olowooza nti kyoyagala okola waliwo ogundi yakifunamu ng'olusi gwe alina okifuniramu awo. Nagamba mmanyi nti akukaganya tewajja kukola nti lwaki gundi nga yafuna nti
kyetaagisa n'okola bwekiti. Abalaba ng'ogenda mwongerako kinene ennaku zino tebakyakwana mmwe babubi namusima nakola wato gy'agenda okuteeka ku ssowaani ali. Kitunulemu omusajja afunye obuzibu, bafunye accidenti oba emmaali ye yonna eweddewo. Omukazi bw'oli ewaka obadde nga toyiiya, ssente we bazikuwa ozirya kivubi, yeggwe ayagala okulya ennyama buli lunaku, weeyita planned wife, buli kimu kiriko ggwe. Omusajja afunye obuzibu, mu butuufu nga tolina wakutandikira. Era n'ogamba talina kyanyongerako ngenzi, gwe tosobola kumwongerako awo. Kuba ekitutwala okuba babiri kuyambagana. Naye munnange n'abasajja bennyini bagenda ne bevaako ne basanga obw'ekiwato ne batwala mwana alina akawato. Tafudde ku bwongo ate oluvannyuma lwa byonna n'atandika owoza. Kazi talina kyanyongerako. Okwana byo tekabina na gundi. Kiki ennyo ekikutwala ku ky'okulowooza nti oyagala bwongo? Bw'oba ali oyagala bwongo kwanayo ab'obwongo gye bali bw'oba obeera naye waka. Ne kati gwe atalina bwongo weerowoolezaawo emyaka egijja mu maaso. Mukazi ovaako. Jjukiramu omukazi w'omuwala myaka 28 bw'otandise okuyiika 27. Naye olw'okuba okyalinayo abakwana babiri n'olowooza nti jjukiramu abakwananga nga kavubukamu awe n'eno stage gy'obaamu baba beebaamu. W'onoofuna omwana n'obeera nga kati muweze babiri, kinaaba kitya nga tosobola mulabirira? Yesu oli awo, oli mulungi, olina akabinako, olina entumbwe, eriiso w'olimoola bagamba mulwawo, wato kyekyo. Bw'otambula bagamba omwana yatambudde yafulumye. Era enjogera ennaku zino bwetyo bw'eba. Naye ekiseera kituuse. Funye omusajja otandise kola bino wammanga nanti munaye yakusanga n'enjala zo ozisiiga mpaka ennuwa bakomyewo waka okola ki? Ozireka nga bwe ziri. Anti olina enjala. Olw'ensonga tetulina byakuteeka ku mmeeza. Twetaddeko mibiri gyaffe. Mwami wajja omukuba kabino nga mukwano kulikayo. Ebbeera ate munaye gwayina ettutu. Abakyala kati tetuggwa mu waliyo products z'abakyala ezo z'omu bisenge. Abakazi tubyettanira. Mu kino kigenda kuyamba kino kigenda kuyamba kino. Abamu ne batuuka ne bawunya n'okuwunyula eddagala lye baba bawadde. Nga mutufufu. Kale ne weri balikoze. N'ekiki ky'onoonya. Gwe wali oyagala bbaawo w'omwagalako bulungi. Oba walaba nsawo n'osanyuka. Ye bwe wagiraba ensawo n'osanyuka. Omwagala tomwagala. Kuba ogenda kuŋŋamba nti njagala ssente. Bw'anaakuvaako ssente ogenda zijjawa. Yiiya. Kozesa obwongo. Omusajja ayagala bwongo si byuteyo. Nze nkubuyanga omukyala. Baako ky'oyiiya ne weekaba katini bwe kati. Omuntu amanye ono bwe mukolera nti asobola okukyusaamu oba asobola okufuuka ki. Naye abawala tumanyi okuba bannaffe zi igno. Osanga omwana ng'atambuza wa plastics ze. Oba ebintu byonna by'abatambuza. Bambi ebigere agubaagubanye. Omubiri atuyaaniridde natuuka tumeggwe lyawo oli planned wife. Gyebaleko kale nawe gyebale. Ate enziramu yanjawulo. Gyebaleko nyawo kale nawe gyebale. Ninako plastic. Genza olaba nga nkufaananira abalira mu essowaani. Oba si kyo n'osirika oli naye sootinga n'agenda. Naye jjukira akusinga kinene. Gwe bbaawo waba taliwo tojja lya. Naye oli asobola okwewanirira. Era asobola okwebeezaawo. Naye ate era wafuna omusajja amanyi, omusajja ategeera bulungi nti ono omukazi alimu amagezi. Kyobola abalese bangi mmwe. Abamanyi abafaanana obulungi. Abayina obubina. Abayina amaaso.
abayina entumbwe ne bajja kuffe buno obutalina tutumbwe, abatambuza emmere, abatambuza kino, omuvuma ab'emmere, food driver ayingiza. So we bakuleka n'owooza nze bannange keyakwanye kansinga ki? Kakusinga obwongo. Musajja waaliba afudde, abaana be tebalibonaabona. It matters a lot. Twebeeremu ng'abakazi ku My Family Raise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero bwetyo bw'ebadde. Mwebala okusubscribinga, okukomentinga n'okulayikinga. Wasanze ka short clip, genda ku YouTube ku My Family Raise ogenda kuba ogimalayo bulungi. Mwebala.